abali ku MCF Radio abe Fort Portal oli kuchenda mukaga katonyeze tewali mukama yebazibwe nnyo mwenna abali embale kuchenda mutana katonyeze munana Yesu asimwe nyabe embala ku 17 akatonyeze musavu koli kwenyine mikwano jaffe kumere y'omwoyo go atabali igango oli ku 13 akatonyeze mwenda abali emasindi oli kuchenda mukaga akatonyeze mwenda koli kwenyine kumere y'omwoyo go mikwano jaffe mwenna abe masaka ku 10 akatonyeze musanvu atabe kabale oli kuchenda munya akatonyeze musanvu koli kwenyine kumere y'omwoyo go abe mubende oli kuchenda musatu akatonyeze 5 koli kwenyine kumere y'omwoyo go mukama yebazibwe nnyo mwenna abali ku MCF Radio kuchenda munana akatonyeze musanvu namwe mwenna mikwano jaffe abali ku 2018 Kasta FM abali mukwano gwa online mukama yebazibwe nnyo mwasize mutya banyabo mwasibye mutya basebo yona josinzide mukwano gwange abali Abu Dhabi Augusti mukama yebazibwe nnyo Augustine Casto Pamela nabweru mukama yebazibwe nnyo yona je musinzide abe nabweru Mary Grace mukama yebazibwe nnyo babirye mwenna sala mukama yebazibwe nnyo mwasibye mutya mwenna mikwano jaffe mwenna yona josinzide mukwano abali Saudi abali Dubai mwenna abali Turkey abali Oman mukama yebazibwe nnyo abali Germany yona mbabuza ko mikwano mwasibye mutya abali US mwenna mukama yebazibwe nnyo abali abali London mukama yebazibwe nnyo mwenna mikwano jaffe mbabuzako mwenna era nga nebaza mukama kukumye namwe mwenna abali ku Intano Live TV mwenna mukama yebazibwe nnyo abali ku Star Time abali ku Go TV free to air mwenna mukama yebazibwe nnyo nawe mukwano gwange ngoli yawo oli ku radio nga tonnamanya tuli live genda ku TV tekako TV yo konda kolejja kuba mukwano gwange nga onsinkana nga tugenda okusaba program bwe musabawulira nange Betty nankomba kamya kugolokosako kumachagalero olunaku olwokutaano ennaku z'omwezi meka 24 omwezi gwa kutaano omwezi gwa kutaano omwaka 2024 mwetuli mwenyine mukwano tugutwaliriza go atoloza gukyaliwo tugenda okuyingira omwezi ogw'omukaaga ekitundu kyonna tukikube wali kati simanyi gwe wotuuse mukwano era ng'obala omwaka guno kiki kyokozeewo otuuse wa mukwano waliwo akatono waliwo kakwota waliwo haafu oba mukwano gwange olina gonna mukwano gwange byokoze kiki kyolabako kiki kyolaga kusaba mukwano gwawe kugenda okuyamba kugenda okubaako okubeeza ng'olina wootuuka ng'olina kyolabako omwaka guno mukwano ng'olina mukwano gwange kolingizaako tugenda kubanga tusaba mukwano we saba golokoke nsaba omuzukuseko mulirwanawo esawa zaffe ziri 10 ezakayitako mukwano kwata kusimu golokoseko va mu kikunta munange vayo akatimba kafulume mukwano mazongo tonungi nnyo ekiriri kirungi nnyo naye mukwano ekiri kikyasobola obutakuyamba waliwo ekibulawo mukwano gwange tugolokoke sitaani ayinza okulumbiramu emizimu ekyandikibwa nkikuwa buli lunaku engero Sulemani nga bwagamba mukwano gwange naye yali agera n'agamba nti wakyali okwebaka kutono nnyo kubanga Sulemani yali musajja mugagga yali musaga alina buli kimuntu kyonna amagezi gonna gakola buli bugagga bwonna ng'agalina mukwano agabeera na buli muntu yenna ng'agalina abaddu n'abazaana baali bimeka amina naye ssebo nga teyeebaka kiki ekyamufula omugagga yali teyeebaka nga yeebakayo katono nnyo essaawa emu ssaawa 2 emu yokka ate n'agoloka n'akwata essaala naye bakayataawe essaawa munagya dakiika 4 n'akwata essaala nga kyekigenda okuuma n'obugagga bwe bwalina mukwano kyava agamba nti engero 6 engero essula y'omukaaga n'olunyolo okutandikira ku Lwokutaano okugenda waggulu ku Lwomwenda n'agamba nti wakyaliwo okwebaka kutono nnyo n'okufunya emikono kutono nnyo Sulemani n'agamba nti bwe kiti obwavu obugenda kujja obwavu busobola okujja mugagga gwe alina amamotoka go parkings awa amamotoka 10 omulimu entono omulimu enene etwala abaana ku ssomero ebakomyawo eno n'ebintu mu katale egenda mu nnimiro egenda e Kampala kwegamba mulimu ey'omu kibuga n'ey'omu kyalo naye mukwano gwange sitaani asobola okuyingira byonna n'abikuba mu ddakiika kakati nkusaba golokoke mukwano nkusaba tugenda kusaba osobola okukuma ebyo n'obulamu bwo naawe sitaani asobola okukuba byonna n'obireka abatwazi ne batwala
katusabe kitaffe omulungi omwesigwa taata tukwebaza natoola akaseera kano munnange weebale taata weebale omwoyo omutukuvu weebale okutugolokosa abaana bo gye bali taata abali mayumba gabwe taata abamu bali mawofiisi abamu bali makobo kabaka wabakabaka bagenda bamu bakomawo taata abali mamotoka bali mu baasi mu bigere abali magaali katonda wange taata bayi musajja oli ayi katonda wabakatonda naffe ffennyini mukama bakama taata yesu ng'abali ku pulogulamu eno mukama abali mukama taata mu control room abali mukama bakama taata baproducer bonna naffe ffenna mukama bakama taata yesu taata tweyimusa mu maaso go mukama omwoyo omutukuvu taata nga gwofuga gwokulembera yesu abadde obunafu kabaka wabakabaka abadde otweri abaana bo taata leka ogolokose mukama taata obawa amaanyi era nga twonga musayi gw'omwana gw'endigaso n'ebyaffe byonna nga tusazeyo emyoyo gyonna emibi egireeta otulo emyoyo gyonna egireeta obunafu ngibampula gibakutako n'omusayi gw'omwana gw'endigaso gyonna egirumba negiteetaganya netwaka ngikutulakuta namusayi gw'omwana gw'endigaso egitula mu bbangaawo egiva mu nnyanja egiva mu nsozi gyepenya sumulirako omuliro gwa katonda buli kyoto kyonna ekibadde kyaka ku lwa pulogulamu eno olwali nkimenya kisumulirako omuliro gwa katonda njijjayo olwaliro taata ngiteeka mu maaso go n'abantu bo bonna kabaka wabakabaka omwoyo wa mukama taata avuga wabeerewo okusumululwa wabeerewo okusaba kabaka wabakabaka wabeerewo okuteeba olunaku lwe taata obujulizi mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana katonda omulamu maamira kama kange taata endowooza zange jangu gwoba ofuga jangu gwoba oweereza taata yogera somesa eri abantu b'omukama gulawo emitima gyabwe taata amatu gaabwe kabaka wabakabaka kitange ekigambo kino kisobole okuyingira mukama nga bwe waggulawo taata abantu b'omukama mu bikola tume ba pawulo nga babuulira ne bonna ne babeera omwoyo gumu n'osumula taata ebyamagero n'obona ebikolebwa ayi katonda wabakatonda wabeera olunaku lwayo ebyamagero n'obona ebikolebwa eri abantu bayi katonda wabakatonda mayumba gaabwe yonna mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana katonda omulamu tukwebaza mukama kubanga olidde okusaba kwaffe weebale mukama weebale tusabe nga tuyita mu linnya lyo amiina amiina era kati mukwano gwange kyenjagala tusabire olunaku olwaleero manyi nti weesabidde nnyo kwegamba osabye osiibye naye ate kyenjagala tukwateko omwoyo omutukuvu kyeyanumiriza okuva olunaku olwajjo ng'eddoboozi liŋŋamba kusabira abaana nange nemanya nenzijukira omwaka guno ekyo sikikwatangako mu bujjuvu bwakyo nkonako kakone abaana katono nnyo naye atayagala tukikwate mu bujjuvu mukama yeebazibwe nnyo mu bujjuvu ye mukama amanyi ensonga lwaki mukwano gwange era saagala weebaka ogambe nti anze sizaalanga tebinkwatako amiina bikwatirako ddala nnyo ate boonoozaala siga ensigo nabo ogenda okubazaala nga wabasigira ensigo ng'osabidde abaana abalala n'obwe osobola okukwata ne ku lubuto lw'olunaku olwaleero olutanavaamu baana amiina naawe ataza n'ogamba beti atenze kati nayitako ndi myaka 6 ndi myaka 5 ndi myaka 7 amiina osobola okusabira abaana katonda asobola okuwa abaana bakufuukira n'abaana okusinga bewandizadde olw'okusabira abaana naye bw'otakifeeko mukwano gwange era ne katonda alinza obutafaayo obutakufaako asobola okuwa abaana ne mubukadde bwo bwonna nakuwa abaana bagenda okukulabirira nakuwa n'abaana bwe batonazimba nnyumba ne bajja nafukira ne bakuzimbira ennyumba ne bakuleetera ebyokulya ne bakukolera buli kimu kyonna kyonna mukwano olw'esigo gy'osiga mu baana abalala amina abala katonda abakuwa ne bakusanyusa n'okusinga bewandizadde kwega ne bakwerabiza ne bajjawo n'ekiwundu kyonna ky'olina ku mutima era nakati nkusaba ekiwundu okijjewo amina tusabira abaana b'eggwanga bonna gye bali mukwano gwange n'abali mawanga gonna abali eyo mukwano abali Sweden abali Germany abali Tanzania abali Sudan yonna gye bali mukwano abali mu America abali luddawa yonna tugenda kubanga tubasabira mukwano gwange mukama abeere ng'akola ki ng'abasumula abeere ng'abakwatako abeetaaga okusumulwa ne maaso amagenda gabwe gonna mukwano yinza okuboza dde olwaliro otegesa ebintu obatwala ku ssomero makesi gonna gajjudde buutu yonna ojjuzza wagenze mu kikuubo wagenze mu masupamaketi n'ogula badda kusomero buli kimu kyonna bakirina naye mukwano gwange ate nga tobateekeddde obulamu obwenkya byonna osobola obibateekamu ebyokulya buli kimu kyonna ne sukulu fiizi abamu n'okumalako ne batamalaako abamu ne bamala okusoma abange emirimu ne gibula abange ne bayayuka ne bakola buli kimu kyonna n'ogamba naweerabwera ate n'okaba amaziga leka tugolokoke tusabe wadde buli kimu kyonna omaze okibateeka mu sukulu fiizi wazisasula dda basomera amasomero ga bukadde 5 bali mu international school naye mukwano gwange okyasobola okukaaba ku lwaki amiina n'ebizibu bikyasobola okujja bayibuli etugamba etya katonda ayagala okusabira abaana wuliriza Zabbuli 27 Zabbuli 27 olunyi lwa 3 laba abaana
laba abaana bwe busika bwa Mukama n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye. Okitegeera ebibala by'olubuto lwo. Abaana abaana bobozaala, abaana b'eggwanga, ababolaba batambula ku nguudo, ababolaba abalonda sikulapu, ababolaba abasuze nga beebisa ebikutiya, ababolaba abali mu biduula, ababolaba abali mu bifirimu myaka 3, myaka 5, myaka 10. Waliwo ne bootamanyi gye bali, waliwo batutemasa, waliwo abagenda okusaddaakibwa, waliwo abagenda okukola ki, waliwo abagenda okufa. Amiina. Na bonna babali batya. Bayibuli etugambye nti abaana bwe busika bwa Mukama. Tinebibala byaki abaana bwe busika olunyolo 3. Laba abaana bwe busika bwa Mukama n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye. Okitegeera bana abaana bw'abazadde olwaliro ne Katonda atunudde mukwano. Abaana bali bwe busika be bagenda okuddawo enkya, bagenda okubeera abasumba, be bagenda okubeera bapasita Tomu b'enkya, be bagenda okubeera bapasita Kayanja b'enkya, bapasita Soda b'enkya, bapasita Wewesi b'enkya. Kale nange babeti b'enkya, nange kaneetekewa wakatonotono kanesonsekewoko. Mukama yebaze kuba nange kale bwenkasiza nkugasizaako kyenkugasiza. Kati waliwo n'abaana Katonda abayagala olwaleero nga be bagenda okuddawo enkya. Amiina. Abaganda bayogeranga olugero baganda nti emiti emitu gye gigenda okugumiza ekibira. Amiina. Be bagenda okubeera eggwanga lyaffe, bagenda okubeera abakulembeze b'enkya, abaminisita b'enkya, ba MP b'enkya. Amiina. Ba dokita b'enkya, ba profesa be bagenda okubeera basomesa be bagenda okubeera batya. Naye olwaleero mukwano gwange tugenda kubasabira babeere ekyo kye balina okubeera, ekyo Katonda kiyateesa buli mwana Katonda alina kiyamuteeseza. Bayibuli egamba Yeremiya 4 n'agamba Yeremiya nakumanya nga sinakutibumba na buto lwa maamawo nti ogenda kubeera nabbi. Abooluganda Katonda amanyi naawe ali olubuto. Tugenda dusabira abali muleeba bonna, abaana bagenda okuzaalibwa abali batya. Ogenda kusabira naawe abaana bo nga tusabira n'abaana abalala. Amiina. Bamwe abaana bo baamala okusoma bakabya amaziga, tebalina mirimu, bali awo bakutuuliridde. Abamu n'okulaba bakoze tebannawasa, tebannafumbirwa, bali awo. Gamba abaana bange kabenga benkana babaana bo. Tugenda kubasabira ab'emikwano. Katonda asumulula abaana babeere kye balina okubeera, kubanga gambye nakuteekawo nze nakumanya, kankubuli oyo omwana Katonda yamumanya. Tugenda kusaba na buli miyo gyonna egimujje mu kwagala kwa Katonda, mu pulaani ya Katonda gye yamutondera okubeera ku nsi. Tugenda kusaba buli kyonna nga bwe kyajja lwaki tubasabire, tubateeke mu pulaani ya Katonda. Abooluganda golokoka, va mu kikunta. Tugenda kusabira abaana mukwano. Olina ebirooto ku baana bo, ebirooto ebibi, ebirooto ebirungi, byonna tugenda kubisabira olwaliro. Ebibi byonna tubisaanyeewo. Abooluganda tukole ebirungi, ebyo kabye birungi bye pulaani ya Katonda. Kwe kuteesa kwa Katonda eri omwana wo, kuteesa kwa Sani kwonna kwajje abaana mu kuteesa kwa Katonda. Tugenda kufaafaganya na musegoma na gwendigoso na muliro gwa Katonda. Bayibuli etugamba etya? Gendako mu kitabo kya Yobu ye Job Esula 1. Owulira omusajja ono gwakyali mu kikunta, tonnaba nakusaba genda buziba kulwana, tomanyi nangeri ki gy'olina kusabira abaana bo mukwano. Yobu Esula 1. Nekya ne bw'osiga osabira abaana bo ate tusige ne baana balala. Waliwo abali abatalina abasabira, wabaliwo abaliyo nga balinako okukola ki? Okuweereza Katonda eno ku bwakabaka bwa Katonda. Amiina. Ate ne muki ne mu ggwanga ne mu nsi ensi etambule bulungi, ensi etebenkere, n'obwakabaka bwa Katonda nabwo bukole ki? Bunywere baana bano. Yensonga lwaki singa abamu bava olaba ensi bwetandise okupaapagana, ebintu bwe bitandise okukyuka, ate nga naawe omuzadde naawe okyusizaamu omwana wo olw'obutamanya. Tugenda kubanga tusaba nga tutegera ki ekyokukola. Yobu Esula 1. Yobu ye Job Esula 1 n'olunya olwokuna. Katukirabeko katukubanga njagala tukwate Saara. Yobu 1 olunya olwokuna. Weewaawo ono Yobu ng'Ebbayibuli bwetugamba yali omusajja asinga obutukuvu mu nsi yonna, ng'atya Katonda, nga yeewala ekibi, nga takola kibi kyonna, naye wulira abaana be. Yobu Esula 1 olunya olwokuna. Batabani be ne bagendanga ne bafumba embaga mu nnyumba yaabwe ya buli muntu ku lunaku lwe, ne batumanga ne bayitanga bannyinaabwe. Okitegeera bannyinaabwe abasatu
okulya n'okunywa nabo. Okitegera mukwano gwange batabani ba Yobu bali basajja bavubuka bachakaze bana balenzi nga bali bachakala bali besanyusa bali bakole kwegamba embaga ebaside nga teziva waabwe kwegamba buli kimu kyonna nga basanyuka buli kaseera babeera n'embaga mayumba gaabwe. Wuliriza tugenze ku Nnyolo 5 awo lwatuuka ennaku z'embaga yaabwe bwe zaayitawo Yobu n'atumanga n'abatukuzanga. Otegera mukwano kyova obulina okusaba buli lunaku. Tomanya abaana bo bye bakola gye bali. Abamu bali eno ku kibuga, abamu otwala mu masomero, tomanyi gurupu ze bali nabo. Abamu be batigomya amasomero bati kati omwana wo buli taamu omutwala mu ssomero ddala. Naye tomanyi lwaki tugenda kusaba mukwano. Amasomero geetamwa, abasomesa beetamwa. Amina Yobu ono abaana be bakolenga embaga Yobu n'akimanya n'akitegeera. Mu Bayibuli egamba Yobu n'atumyanga n'abayita abamu kati olwaliro gamba n'abaana mujje tusabe. Obatya n'obbazuukusaayo bazuukuse. Obatya n'obbatya kusinzira enkuza gye baakulamu gye wabakuzaamu abamu myeyo gyabika tebawulira mputtu. Naye mukwano bakonkone bajjeeyo myaka 10, 15, 8 myaka 18 myaka 2 bayiteyo. Abo boli nabawo mu nyumba bokyali nabo bayiteyo bajje mu ddiro kasaawe emu yokka mu kitundu nga tusaba nga bagenda nga beebaka. Amina bateeke mu ensigo baana balete ku chachi. Mukama yebazibwe nnyo. Bagulire Bayibuli yegwe maama ogirina taata ogirina yegosaba era nakati oliza bule ne radio togirina manya ne Bayibuli togirina. Bayibuli etugambye ti Yobu n'atumanga n'abatukuzanga n'agolokoka ng'enkya mu makya n'awangayo ebiweebwayo ebyokebwa n'omuwendo gwabwe bonna bwe gwali kubanga Yobu yayogera nti mpozi batabani bange bonoonye ne beegaana Katonda mu mitima gyabwe. Bw'atyo Yobu bwe yakolanga olutata. Okitegeera olutata n'abatukuzanga ne yenenya saasira abaana bange basuze emimyenge baana ba Yobu pasatya Katonda. Naye nga banywa omwenge banywa walagi naye nga benda n'abawala ne bayita ne banyinaabwe ne banne babibayingiza mu mujje nabo ne babeera n'abalenzi naye nga kuva ku batabani. Mukama yebazibwe nnyo. Omusajja n'atumya n'abatukuzanga ne yenenya n'atukuza n'omusajja saasira obubbi saasira obwenzi saasira obulogo saasira okuvuma saasira biki kati gwe ababo waana bawaane. Mu Bayibuli egamba n'abaweerangayo ensigo. Amina. Nawangayo saddaaka kati gwe ababo wabasindise luli okubasabira ne wabasindika ku kanisa waddidde 10 kye wataddeyo. N'oddira omutwalo twala oweeyo ku kanisa. Ye bwe yatuuse ku dduuka ng'avungisanga naye afunamu 10, 2, 5 ng'awaayo kya 5 endala zonna ng'ateeka ku nsawo z'agenda okukyakaza. Kwata ssente ensigo abamu abaana bo bamanyi bwe batatya Katonda nga bana ba Yobu. Gwe wennyini gwoba baweerayo saddaaka. Amiina. Gwe wennyini girete ku kanisa gwe n'osindika abaana mugende babasabire waliyo okusabira abaana naye nga abaana obawadde 10 abamu tobawaddeyo yadde ne tobaweereddeyo gwe wennyini baweereyo saddaaka. Buli lunaku batukuze obasigire abamu baliko n'ensigo baliko bisaddaaka ebinene. Amiina baweereyo kuyita mu busamize bulogo byonna n'abalogo naye gwe oyagala babasabire basabe mugende ku chachi basabe abaana tobawadde nakiweebwayo gwe wennyini n'abaana baweereyo gwe wennyini baweereyo ku saddaaka ennene. Kisinzira kyolina. Omanyi lunaku lumu nasaba n'ensabira omuwala wange ne ngamba Mukama nze saasoma nze njagala omwana wange akole ki nze njagala omwana wange asome Mukama njagala omwana wange asome. Munnange bwe yagira omwana n'endota ekirooto nga takoze eki mu kirooto muli ng'ali mu senior 4 oba 4 naye nga tagenze ng'afunye olubuto tagenze ku university ne senior 6 nga tagituuseeko. N'endota ekirooto ekyo n'ekisabira n'enkutula n'emmenya
nenzira munende tekiroto ekimu nga mukyoto muli nina ennaku neŋŋamba tagezi tatuuseeko yadde ku university nga nina ennaku nemmenya nesiba ekirooto nekiremerawo neziramu nekiroota nekigaana mirundi 3 bayibuli ga Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo 2 3 bati abantu tebasaayo mwoyo gumu weewaawo 2 nesaba nenkutula ekirooto ekyo kireme kubeerawo neŋŋamba nze owanga agenda kusoma emizimu gyewaawo efaya nkutula ejja nemesa okusoma nkutula ku mwana oyo agenda kusoma gy'obwenzi biki mukutulako abasajja abalenzi biki ekirooto kyagaana nendooka mpulira ennaku nenga Mukama kati nkole ntya kiki Mukama buuzanga ku Mukama osabidde abaana omwana wo lwakyali atyo buuzako ku Katonda mukwano gwange munange bwe nebakawo nepuna ekirooto nga nzija ku kkanisa tambula nzija wane mutundu mu kirooto omwana nangoba mu kkubo naŋŋamba maama zino sente genda nazo ku kkanisa sukulu oziweeyo ku sukulu fiizi z'abamulekwa amiina nesimuka mu kirooto neneebaza Mukama era nakwatirawo nze muli idda mu buliwo nze nakwata 15 ze naliwa mu biseera ebyo nga Mukama tanansumulula bulungi nenkwata 15 nenga sijja kuwaayo 13 nenoonyereza ku busete bwe nalina nenkwata 15 nenteeka mu bbaasa era nempandiikako nti zino sukulu fiizi z'abamulekwa abaana pasa baawerera nenzireeta wano nenziwaayo ku reception Mukama yeebazibwe nnyo saddayo kuloota kirooto ekyo era omwana n'asoma n'amalako okitegedde ebimu nga Ayubu ebimu byakuweerayo saddaaka ebimu byakusigira ebiri ku mwana wo nga sikutula bukutuzi sikumenya sikusiiba busiibi naye kati gowaayo 2 twala mu kkanisa naye nga kiri ku mwana wo kya 2 ga saddaaka agaweebwayo Mukama yeebazibwe nnyo tugenda kubasabira bayibuli etugambita kungubaga 2:19 tugenda omukabirira Katonda kungubaga Lamentation 2:19 dukangibiro manyi ngunyo gowandika byawandikibwa wandika pasa yagamba abamu nebyandika tomanyi gyeri tebikukooya ojja kubikebera nga tumaze 2:19 agamba atya goleko okaba ekiro ebisisimuko webisookera kati nno gwe yeebase ne bayibuli eyogera kyawandikibwa nti golokoka okaabe kati ekiro bubuno n'obudde bukedde essaawa tugenda mu 11 agambye nti golokoka okaabe ekiro ebisimuka obisomokera weebase dda n'okwegayira kuwedde gwe weebase nakati okyali mu buliri kyokka tomanyi bifa ku baana bo tomanyi byankyawulina balinako ebirooto ebibi waliwo eyaloota ng'omwana wa musege naye nga wa myaka 7 naye nga aloota omwana we akuze nga musege nga aloota tawulira aloota ayayuse Mukama yeebaza kati omwana omuwa mmere omugulira yogati omugulira buli kimu kyonna naye tomusize mu nsigo ya Saala nukumukabya nakusiiba yadde okumuweerayo ku saddaaka yonna amiina saddaaka y'okumusiibira saddaaka y'okumusabira saddaaka ya ssente agambye goleko kabe kinna kati wano kugoloka kati essaawa zino ebeera saddaaka n'ova mu buli n'oyingira eddiiro saddaaka okabe ekiro ku lw'abaana bawuliriza okabe ekiro ebisisimuka weebisookera fuka omutima gwo ng'amazzi mu maaso ga Mukama yimusa emikono gyo gy'ali olw'obulamu bw'abaana bo kati emikono gyo gyefunyiza mu buliri amiina va mu kwebaka okabe ku lw'obulamu bw'abaana bo tukabe ne ku lw'obulamu bw'abaana abalala waliwo abatalina abayamba naye nga Mukama abeetaaga kaba ku lw'obulamu bw'abaana b'abafa abagenda okupenca abamu bafa njala Mukama yo tewalina kyakulya abamu ne sukulu fees tezinnalabika naawe mwana gw'oli awo onakuwadde ennaku ekutta sukulu fees tezinnalabika mukyala taata y'abaana yabakulekera Mukama yeebazibwe nnyo wuliriza ekyawandikibwa wuliriza lubereberye 21 olunyole 14 tugenda kaaba ekiro kati maziga kabe ku lw'abaana bo abaana babafa Mukama yeebazibwe sikufa n'olumu namuno mu mubiri abamu bali mu ddwaliro awo abamu bagongobala emba yikandusu abamu balemala myaka 4 tatambula myaka 3
Mukama yebazibwe nnyo. Abamu balinga abaafa tebakugasa. Bamala okusomera mpe gw'oli awo gw'obaweza okulya gw'omuwaneeza okupangisa akayumba oleme kuswala naye awo ku muzigo w'osula. Mwenna muli mukazi gaawo oleme kuswala naye awo ku boys quarter omupangisiriza agambye eggoleko kukaba ekiro olw'obulamu bw'abaana bo. Mukama yebazibwe nnyo. Abamu kuyaayuka bafa era babanga abafu nga tagasa tasoma balina ebirwadde ebizibu. Agenda kusomera omutwe ne gumuluma agenda kusomera mbadde nsomesa kubafeera nga akyagenda nabo mu maaso. Mukama n'aŋŋamba baana eddoboozi gyo ne liŋŋamba kusabira baana konza abafuka bagira badda wali. Mukama yebazibwe. Abamu baliko abafu yaloota mufu takugamba nakugamba. Mukama yebazibwe nnyo. Takugamba yaloota mufu n'aloota obufu amazima ga Katonda mu ggulu naye nga takoze eki nga takugambye. Tebamanyi na birooto. Tandika n'okuyigiriza abaana b'ebirooto. Mukwano gwange omuyigiriza ebirooto omugambe waloose eki omubuuze. Zojuzo w'emyaka 8 yaloose ekirooto ekyatwewunyisizza ennyo. Kakati nawe goloka abaana bo babuuzenga kirooto kikyoloose. Abaana bo bayigiriza okuloota ow'emyaka 4 5 meka batandika okuyiga okuloota. N'abamu baloota takugamba. Abamu kubanga mama tofaayo n'omwana tamanyi nti oba ebirooto by'endoose byamakulu biri bitya. Yaloose naawe mama toloota. Olumu omwana yaloota naye ye gwe tofaayo. Mubuuze ebirooto waloose eki. Bajja kutandika okuyiga nabo okubuuza Mukama. Ti Mukama yogerako nange. Abaana bo boolaba ky'omusigamu kyabeera. Lubereberye essula 21 lubereberye Genesis essula 21 olunya lw'14 ndowooza kwe tuba tutandikira 21:14 mukwano gange wuliriza maama gwali eyo wuliriza taata gwali eyo. Abamu muli mawanga waleke n'abaana bo tusabira abaana mukwano. Sabira abaana bo nebe walekera tomanyi engeri gye batugunye wabalekera taata waabwe. Abamu kati yabateeka mujja waabwe ne tokimanyi. Yabateekako omukazi tokimanyi okwenda kuweereza ssente. Abaana bo bagule emmere balye bambale mujja wo yayambala yalya atulugunya. Teweeraliikirira n'ebyowulira ebiri ku baana bo teweeralika. Tugenda kusaba Mukama agenda batolosa. Amiina. Agenda batolosa naye nakabira Katonda kula abaana bange n'abatolosa. Tugenda kusaba totya teweeralikira gwa abaana bo nga bali kumujjawo. Tugenda kusaba omwoyo omutukuvu tubanyike musaayi gwa Yesu. Amiina. Mukama ajja bakuuma ebyokulya bye balya bye babawa musaayi gwa Yesu. Mulimu abalungi abatabaloga ne mubamwoli mukyala gwo kabire Katonda omusajja n'akuggyako abaana bo n'abatwale wa mujjawo. Amiina. Gwe yakwanya ejjo bataata kiki kyoliko obwenzi buleeta ki amagezi okubula. Noyenda n'ofuna omukazi omulala n'atuuka n'okugamba abaana baleete n'obajja ku maama waabwe abadde ali nabo nga olabirira abaana bo bali bulungi. Akakati atali maama waabwe agenda balabirira ati gwe tukimanye nti akubaza. Oleme okuddayo eri ew'omukyalo oli ewa maama waabwe. Ewa mukyalo ye mukyalawo. Mukama yebazibwe. Omukazi n'akugamba abaana baleete naawe n'okwata bannange eddogo bannange obwenzi. Engero 6 yenda ku mukazi taba na magezi. Amiina. Kati ni wakwata abaana n'obaserengese wamwe w'omukazi gwe wakwana n'obajja kunyabo abazaala oli abaagala koki. Abaza byapa olina abaza ssente kasente kokola. Agenda kulogera abaana b'abasiriwazi. Amiina. Kwata abaana obaze ku maama waabwe. Olwaleero eddogo likute. Musajja gwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tugulya kika kye likugisa omukyala ali maka ge n'abaana be. N'okwana omukazi n'agaleeta naawe n'otwala. Abaana bojja kika ab'enkya ng'okizza munda bw'anaamala okuggyako ebyapa n'amamotoka na buli kimu kyonna. Bw'aba n'abatakusse kubanga obwenzi buleeta n'okuyiwa omusaayi. Buleeta ekivume. Bwe binaamala okuggwako n'amala obbitwala. Malaya tekimutwala ne bwe mupiika akaana zaalirayo ku mwana. Tekimugaana kazaalayo akamu. Naye ng'anoonya kuggyako 2. N'amala n'akusaanya nawo. N'amanya n'amala n'akugoba nga n'ebyapa abikyusizza obwenzi.
N'ebyaposoolo bikyusa n'obizza mu mannya ga Bayibuli egamba amuyita omukazi amuyita mwenzi namba 2. Sina namba 2 oyo kati mwenzi. Ayakunyagako ebintu eby'abaana bo. Abaana bo ne batasoma. Ompulira oli awo otudde. Mukama akuwa ekisa. Akusumulule mu ddogo eryo. N'ebyo bye bakuweeweeta wasuze eruddawa. Bakuweeweeta. Sente zonna wazitutebana tebanadda ku ssomero. Amina. Mukyala gwe kabira Katonda fuka omutima gwo obulamu bw'abaana bo. Yonna gye bali mukwano. Totya. Katonda agenda bayamba. Saala. Sigane mu baana abalala. Ababonaabona abali eyo Katonda agenda kutaasiza abaana bo. Mukama yebaza. Wulira ono omukazi. Lubereberye 21 ole 14. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya. N'addira emmere n'ensawo y'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali ng'abissa ku kibegabega kye. N'omwana n'amusindika n'agenda n'atambulira eyo mu ddungu ery'Beruseba. Ibulayimu wakati basenze Sara senze Ibulayimu ne Agali. Agambye Agali genda oyingire wa mwami wange. Njagala onzalira omwana. Gwe wali wagenda okuzalira omwana ng'amuzadde amuzalire gwe. Mukama yebaza era abazadde we n'amaka n'agatwala. Ate oba ye yazadde. Amina. Avudde mu ndagaano ya Mukama. Amugambye mukazi wa Sara ajja kuzalira omwana abaana. Taguminkiriza. Sara taguminkiriza. Era bino bye mugamba buli mujja ye Agali. Agali mukazi watu bagira lyali linnya lye bamugamba bugambi jiro gende. Ojo yingire wa mwami wange onzalira omwana. Amanyi okumuzaala lwakuba naye bwe yazaala omwana ndowooza okiraba. Naye n'ategera nti amaka ge kati agawambye. Teri akujja kuzaalibwa. Mukama yebazibwe ennyo. Kakati Sara n'agamba goba Agali. Ibulayimu n'agamba nedda omukazi muzaddemu omwana. Mugoba antya. Omukazi teyalina musango. Ffe twamugamba, ffe twakireeta. Naye munange olw'okuba Katonda ayagala Sara nga wandagaano. Mu Sara eddoboozi lya Mukama ne liva mu ggulu ne ligamba Ibulayimu kola nga Sara mukazi wo bw'akugambye. Fulumya Agali mu nnyumba ya Sara. Ibulayimu n'addira Agali n'amuwa emmere n'agamba fuluma n'omwana wo. N'amuwa ki? N'amuwa emmere mu ddiba n'amazzi. Bayibuli etugamba etya? Wuliriza olunyero olwakomeka olwa 15. N'amazzi ag'omu ddiba ne gaggwamu n'azazika omwana wansi w'ekisasi ekimu. N'agenda n'ataanula wansi n'atuula wansi ng'amutunuulira walako n'ebbanga akaseera we kagwa kubanga yayogera nti nneme okulaba omwana ng'afa. N'atuula ng'amutunuulira n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi ne malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu n'amugamba nti obadde ki? Agali totya kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi waali. Golokoka oyimusa omulenzi omukwate mu ngalo zo kubanga ndi mufule gwange. Era olaba bwe kiddira mu maaso malayika n'amulaga wali oluzzi n'amugamba lulose n'amazzi onywe. Mukyala gwe Katonda wali amanyiwo ogenda okujja. Totya teweeralikirira. Tonakuwa lonakuwadde. Abamu omusajja yagoba n'abaana bo. Yakuleka mu nnyumba n'abaana bo. Amina. Abamu mukwano gwange wakizuula n'omanya nti n'ogamba nti ni namba 2. N'ogamba kampe ku musajja tali wange n'ogenda n'abaana bo. Gwe kati awo woli ekyokulya tewali. Olinga Isima. Olinga ne Agali. Ne sikulu fizi tezinnalabika. Baana mwe kasaba Katonda. Bayibuli etugambye Agali yayimusa eddoboozi lye si manya Isima. Eddoboozi ne lituuka mu ggulu. Njagala waliro nga Bayibuli wegambye tusisimuke ebisisuko webisookera. Opuka omutima gwo ng'amazzi okabire Katonda ku lw'obulamu bw'abaana b'abafu oyimuse emikono gye waggulu. Katonda n'awulira. Katonda agenda kuwulira essaala zaffe emiranga gyaffe ku makya ga leero. Abatalina sikulu fiizi, abatalina kyakulya, abamu ne woosula mu nnyumba baakugobye. Abamu omwana mulwadde n'omusajja yamukwegaanirira. Wamuzaala n'alemala. Tatambula yakugamba si wange. Naye Katonda akyasobola mukyala gwe. Mukama yebazibwe nnyo.
Katonda akyasobola okuyamba n'omwana w'oyo asobola okumusumula. Tubalabyeko Katonda najja nga amusumulula mpola jangu ng'omuleeta kubeera ku kanisa nga bwe tumusabira nga bw'okabira Katonda obulemu obwo bwavaawa. Amiina. Twenenye. Tonyiiga. Tosungwalira musajja. Tokyawa. Sonyiwa. Mama sonyiwa, tata sonyiwa, omukazi yakusuulira abaana mu nnyumba n'abakazi basuulira abasajja abaana mu nnyumba. Kabira Katonda ku lw'obulamu bw'abaana baabo. Amiina. Katonda omwoyo omutukuvu ajja balera. Omukyala bw'anabo wakudda kabira Mukama sonyiwa. Tusonyiwe. Agali Isimayiri yayimusa eddoboozi agali nga mutuludde abamukyalo otunulira abaana bo. N'ekyokwebika tewali. Tolina wogenda kubazza. Ne ebyetaago tewali, requirement tewali yadde naye Katonda yagamba agali tunula wali. Katonda amanya wali sente. Katonda amanya wali school fees. Katonda amanya wali ebyetaago byonna ku lw'abaana. Katonda amanya wali obulamu obw'abaana bo. Katonda agenda bagabira, agenda baliisa. Tugendeko mugundi Yeremiya essula 3 olunyole 15. Owulira omukazi otugenda kabira Katonda gwe kukabira Katonda. Isimayiri n'akaba eddoboozi lituka mu ggulu. Wali okabyeko ku lw'abaana bo. Ennaku ekuli mutima ku lw'abaana bo. Wali ogipuseeko mu maaso ga Mukama. Mwana gwe wali okabidde Katonda Isimayiri yakaaba. Amiina. Mwana gwe yimusa eddoboozi lw'atate yakulekawo teyakuweerera. Oba mama yakulekawo yimusa eddoboozi lw'okabire Katonda. Tewali school fees. Abazadde we bali naye tebalina kisente. Nabo bibatabudde. Abazadde abamu kakubuulire batabuka n'okutabuka. Tukabire Katonda ku lw'abaana abamu abazadde batabuka. Katonda akomyewo obumu mu maka. Akomyewo emirembe n'essanyu obwataba mirembe. Abaana tebalina mirembe. Abaana babonaabona. Tukabire Katonda tusabire abazadde. Tusabire abaana bamu n'abazadde bya Yesu tebabimanyi naye ku lw'abaana ba Yesu. Yesu yagamba abaana bato mbaleke bajje gye ndi. Abalinga abo bwe busika bwange. Era okitegedde na wali agambye. Bye birabo abo abaana Mukama yabakuwanga birabo. Mukama ayagala bakozesa. Amiina. Ayagala bakozesa. Njagala nkubulire mukwano gwange. Ayagala basumulula. Fe Katonda nze Katonda olwalo yazza bibye kukabira Katonda nange sandibadde mu mugaso. Amiina. Naye kukabira Katonda nasasira mwana gwe osobola okukabira Katonda osobola okufuuka omuntu ow'amaanyi. Osobola okusoma n'omalako. Osobola okwetetenkanya. Mukama asobola okuwa amagezi. Osobola okusoma nga bw'okola. Va ku taata tamperedde, mama tamperedde. Tugenda kusaba. Ebyo biveeko tunulire Katonda amaaso gayimusa eri Katonda. Asobola okuwa obulamu obulungi. Ate n'abazadde bo n'obayamba. Mukama yeebazibwe. Yeremiya 3. Jeremiya 3 olunyiri lwa komeka olunyiri lwa 15 ndowooza 15. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti eddoboozi lyo liwuliddwa mulama liwuliddwa mu ggulu. Abange nakalyanga abange nakirijja abali Saudi Arabia. Mukwano gwange wabulekawo ogenda opakase. Kyova tusabe Katonda abazadde abamu ng'obadde tolina omanyi omukyala yaŋŋamba naluli ndooza ne Mukama ne bwe yaŋŋambe tukabire Katonda kusabira baana. Omukyala yaŋŋamba n'aŋŋamba abadde agenda bweru kukola Saudi Arabia. Nga byonna biwedde. Era nga ne ku kampuni bamuyita agende ennyonyi esitula ebadde naye akusitula lwaleero ennyonyi gy'agenderamu. Saudi Arabia oba Abu Dhabi ku ebyo byonna bambi nze mbyerabidde. Mu mazima ga Katonda mu ggulu kino sikulimba. Sina kyekugamba n'okyenkulimba. Nakeera ku makya jjo n'aŋŋamba pasita nabadde n'omwami wange. N'atugamba nti mbadde ngenda buli nga n'okaaba. Naye nga ne baganda bange bali eyo banninze. Baagala ngende nkole ono omuwala mufumbo, omukyala mufumbo. N'abaana be 2. Naye nga baganda bamukoleddeko naye agenda akole. Bannanga abamu tusoke sente naye nga abaana bo bagenda kuzikirira. Nga wandibaddewo abamu n'ofuna katono na gundi. Maama gundi sooka olowoozeemu maama Shaluwa. Amiina. Maama kukkiriza sooka obirowoozeemu.
Mama Joswa soko birowoozeemu okyagoba kubyebweru abaana bo baleka. Si buli omu. Naye abamu nga ne Mukama tabiriimu. Ogenda kuleka abaana bo baboneebone. Ogenda kuleka abaana bo babaziike. Nga tolinayo. Mukama yeebazibwe nnyo. Salawo ku byonna ssente kusingira omwana. Ne bw'olya mukene ng'olina omwana wo, beti nakabira abaana ne nejjusa. Ne nyeri Mukama nenkabira Katonda. N'abakuuma, n'awulira eddoboozi lyange, n'abakomyawo. Omwana sobola okusuza nga teweebase. Mukama asiimwe nnyo bannange ab'embalala. Wakati ng'obigobako byonna sooka olowooze. Omukyalo no baabimugobeddeko yabigobyeko n'abikola ki n'ebikutuka ng'era asitula leero lwa leero abadde asitula. Naye ekiro ekyo Mukama n'amuyamba n'amulumba. N'aloota ekirooto ng'ali eri naye ng'ali akasasiro. Nga gy'agenze okukola bamutudde ng'ali akasasiro. Ng'azunga eyo ali akasasiro. Amiina. N'addamu n'alaba nga mu kirooto muli. N'alaba nga abaana be bagwa mu myala wansi eri mu migga. Mukama ng'amulabula. Amiina. Kye kyamukezezza wano n'ajja n'aŋŋamba Pastor Ndose konze totawaana. Ne bwe bakugamba batya, ne bwe bakuvuma, ne bwe bakukola ki. Omwana tasinga ssente. Manya ssente tezisinga mwana. Njagala nkule wali wagamba singa nina omwana. Ne mugamba Katonda akulabudde. Tuula konna kolina gumiikiriza omwami o Katonda ajja bbawa omukisa. Ng'ate mulina abaana bo. Topapa byopapa okwagala okufuna ssente mugaggawale muzimbe mangu nnyo, muzimbe amayumba mukole mutya muvuga amamotoka. Topapa. Ne Yesu yagamba omukazi ayinza okwerabira omwana Isaya 9:24. Omukazi ayinza okwerabira omwana we gwazaala. N'agamba weewaawo abo basobola okubeerabira. Ne bagenda ne balya ne banywa Kampala ne n'amala emyaka 3 nga tamayina bifa ku mwana we. Nze naddukanga ne ŋŋenda nga yadde bali ku mukataabwe ne ŋŋenda ku masomero gye basomera. Nasookanga ne ŋŋenda mu maka. Ng'omukyala batayingire n'abaana tebayingira kumbuuza. Amiina nga bali mikono gye. Ne ŋŋamba kangende ne nkokomalira mu nyuma ne ŋŋamba n'agenda nga ku masomero gye basomera. Natambuzanga bigere nga n'ekikumi sikya n'entereka 5 n'omulala 5. Weewaawo nga bo tebabisiima nga kubanga balinda kubaleetera nkoko, kubaleetera migaati, kubaleetera kukola ki. Naye nga ntuuse ne mbalabako. Natuuka. Nga buli vidi nina okgenda ku ssomero balabako. Nina okutambuza ebigere nabanga na wano n'enveka gyansi nga bali ku St. Nuwa Girls, omulala ng'ali ku St. Mereke. Naye nga ntambuza ebigere ne ŋŋenda mbalabako. Weewaawo nga tebansanyukidde, weewaawo nga bankyawa olw'ebigambo byonna na buli kimu kyonna ekyaliwo. Naye nga nze ntuuse ne mbalabako. Mukama nanyamba n'endokoka ne ŋŋenda ne mbasabira ne Sale waawo tebazaagalanga ebiseera ebyo. Ne neebaza Katonda olwaleero basabi, olwaleero baagala Yesu. Olwaleero baweereza Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo bannange. Gwe gansigo babibadde bitya babamba kukyawa babaloga eddogo lijja bavaamu. Katonda ajja basumulula. Abamukyala gw'abaana bo baakukyawa. Osanga naye wakyawa maama wo. Osanga baliko ddogo. Ekyo tekikugira mu mutima. Naawe n'okyawa. Saba busabi Katonda ajja kukyusa. Bayibuli etugambye wuliriza. Tirakeeri n'akaabanya eddoboozi olw'abaana be. Agaana okukubagizibwa olw'abaana be. Tuli mu Yeremiya 3:15 tugenze. Kubanga tewakyali otegedde olwa16 bw'ati bw'ayogera Mukama nti zibikiriza eddoboozi lyo lireme okukaaba amaziga go. Galeme okuleeta amaaso go galeme okuleeta amaziga. Kubanga omulimu gwo guliweebwa empeera bw'ayogera Mukama. Era balidda nate okuva mu nsi ey'omulabe. Era waliwo essuubi ery'enkomerero yo bw'ayogera Mukama. N'abaana bo balijja nate mu nsalo yaabwe bo. Abamu babalogana amagezi baali bagezi kati baddirira. Naye Katonda agenda bakomyawo we baali n'okusingawo. Abamu omulabe yabawamba. Ono mukazi n'akaaba ennyo Mukama n'awulira n'amugamba Lakeeri eddoboozi lyo liwuliddwa mu ggulu. Kati zibiikiriza tokaaba. Yali agamba abaana bange tewakyali.
nga webali naye nga balinga abatalina mugaso. N'akaabirira Katonda. Mukama n'amugamba Rakeri, kati amaaso go tegaddayo kuleeta amaziga, yakaaba amaziga gwe mukyala gwatakabira amaziga ku lw'abaana bo. N'ogamba bugambi, nazaala byenzi, nazaala bimalaya, tebalina mugaso. Mugenda kuzunga abaana bo. Abamu ebigambo. Obakolimira n'ennimi Bayibuli etugambe muliro. Yensi ey'obubi lulimi. Ke kantu akatono ennyo mu Yakobo 3 mu bitundu byaffe eby'omubiri. Lwe lukolimira abaana bo be wazaala. Amiina. Sazaamu ebigambo bina mwana gwe, sazaamu ebigambo maama wo batato byakolimira. Tugenda kusaba. Mu Mukama n'amugamba Rakeri bagenda kudda mu nsalo zaabwe. Nga bwe baali. Bagenda bakyukakyuka mpola ne baba musege ne bakyuka bali basoma nga tebakyasoba ne batandika okutamira okunywa n'akabirira Katonda. Abamu baliko eddalu banywa njaga. Tugenda kusaba omukyala yonna gy'oli eyo walowooza n'omuddusamu Esa agenda asome Boston biki kati akutabudde. Tukabire Katonda. Hasiba bibiri bikomeeri. Katonda asobola bakomyawo balina kuweereza Mukama tebalina kuweereza Setaani. Tugenda kusaba mukwano. Bayibuli etugamba etya? Yobu essula 5:24. Tugenda kusaba mukwano gwange Katonda asumulule, Katonda asaasire, Mukama akyuse. Amiina. Jobu essula 5:24. Katuduke mangu mbiro ka speedi. Yobu essula 5:24 agamba atya? Era onoomanyanga ng'eweemayo eri mirembe. Era onoolambulanga ekisibo kyo. Tugenda ku 25. Kale 25. Era onoomanyanga ng'ezzadde lyo linaabanga kkulu, n'endaayo ng'omuddo ogw'ettale. Okitegedde tolituuka mu ntaanaayo. Amiina. Ng'owezezza emyaka mingi, abamu abaana bafa bato. Naawe maama n'ofa muto. Tugenda kusabira abaana. Naawe oneesabirayo akatonotono. Mukama yeebazibwe nnyo. Ezzadde lyo nga kkulu. Abamu abaana bo balina kubeera bakulembeze. Kyovula mulimu abaana n'abeera nga ani babayita batya eno prefect babayita baani simanyi amasomero simanyi be batya, anaava buto nga yakula akulembera nga kirabo kiri mu yali n'ekirabo. Tugenda kusaba ebirabo byabwe Yusufu byali byaziikibwa. Amiina. Tugenda kubasabira. Ezzadde lyo lina abakulu yonna gye bali mu masomero bwe bavaamu babeera bakulembeze. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyo Katonda kye yabatondera. Bayibuli gamba abaana baffe banaabeera mitwe sese mikira. Abadde asemba mu kiraasi tugenda basabira Yakobo 5. Tusabe Katonda tama amagezi abawa amagezi. Ebirwadde byonna ebibalumba tugenda kusaba. Ekyawandiikibwa kimu kyokka kye njagala tusomeyo. Tusomeko. Agamba atya? Agamba tusomera kimu kyokka Isaaya 9:24. Ndowooza tukwate Saala. Isaaya 9:24. Isaiah chapter 49 verse 24. 9:24. Tugenda kubasabira byonna ebyabawamba. Amiina. Amalogo gonna mizimu gyewaabwe. Abamu baliko mizimu gyewaabwe. Amiina. Tubasabira amannya ge mwabatuuma. Tusabe. 9:24 agamba bw'ati. Bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wo. Era omununuzi wo ndi luddawa ndi wala nnyo. Sorry. 9:24 agamba atya? Omunyago guliggyibwa ku b'amaanyi oba abawambibwa olw'ensonga baliteebwa? 25. Naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baliggibwayo. Abawambibwa omweyegwa bamweyana. Tuwenenye ky'amateeka 18:10. Toyisanga mutabani oba muwala wo mu muliro. Yadde asamira emmanda yadde emizimu. Emmandwa kyovula baliko emmandwa za kizabba mweyana. Amiina. Nanywa enjaga.
kyokka sente weziri buli kimu wekiri mu kifo ky'okubateekerateekera amayumba n'amataka. Amiina. Kikulu nnyo bateekeddeteekedde naye goloka tusabe abaana bo basabire Saara. Abaana bo beenenyezi emizimu lwaki bawambibwa. Agambye n'abo abawambibwa olw'ensonga eyinza okuba ya nsonga ng'ewaabwe mwasamira ewaabwe basamira nnyabo. Bamaama ffe tusinga ogw'omulimu. Amiina. Naawe taata ompuliriza. Abaana bo bawambibwa lwaki? Obusamizi obwenzi n'obulogo abamu naddogo. Emizimu egy'abawambe gye batulako egyabbamu eyana tosamiranga emmandwa yabbamu eyana emutulako n'agenda n'asamira n'atambula ng'ali bwerere. Mwana muto myaka 14 ayita bwerere kati amabere gali bweru ayambala mini. Talina nsonyi aliko mu kifo ky'okumuvuma okulekaana naye aliko omwoyo gwabbamu eyana tugenda gumwambula. Yawambibwa busamizi obwenzi n'obulogo ebiri eyo. Asamira emmandwa zabbamu eyana. Anywa omwenge mwana muto. Abeera mu bbala atambula n'abasajja bakulu mwana muto. Amiina. Myaka 17 kati atambula n'abalambula amataka babulooka. Amiina. Ebyokusoma agenda tubasabire ne gurupu zonna mulabe saani emyoyo gyewaabwe gyabagattako ga gurupu. Tubasabire agambye n'abawambi w'abamaanyi be bawamba baligibwayo n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe era ndirokola abaana bo. Ayombe n'ayomba naawe mukyala gwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Oyo mujja wayomba naye lwaki yazaala abaana balungi? Lwaki bagezi? Katonda ayombe n'abayomba naawe akulokolera abaana bo. Olwaleero tugenda kubasabira. Kyekyo mukwano gwange kubanga akadde kapeko katambulidde ddala nnyo abali mu mbuto abali luddawa bonna tugenda kubasabira tukungubage mu maaso ga Mukama ku lw'abaana tumukaabirire nnyo maama Namaganda. Amina taata. Abamu okubya emigo giganya abamu toyonona abaana bakwate bulungi basike mwesigo bakole emirimu babulire ekyokukola batwale mu kanisa bayigiriza okusaba bayigiriza okuwayo mu kanisa bayigiriza okwagala bayigiriza okugaba kubanga ate ebintu waguze nga atwala gundi pick up mu dduuka bebagenda nabo ku ssomero naye waliwo abatalina. Amiina. Bayigirize nawe sigako ensigo Bayibuli nti akungu manya bagatya mukago olw'omusanvu tiasigira omubiri gwali kungulira mubiri gwe. Titolimbibwa nga Katonda tasekererwa. Yinza okulaba ne bawa wali omwana we tasoma omwozesa mmotoka yo omusayisa lujja ne wa myaka 15 naye nga babo bagenda na gundi pick up namba buutu zijjudde baana babiri. Sobola okusigako ensigo ewalala nze nkikubuulira mukwano gwange. Na wano waliwo bamule kwanze nga bwe nakiroota. Waliwo abatasoma. Sobola okukwata ensigo y'obulungi ebbaasa y'obulungi nnyo n'ogamba sikulu za mulekwa n'oteeka wali ku reception. Kuba n'ojja nazo mu kanisa okuwaayo oba n'oteeka ku reception yawo. Siga ku lw'abaana bo yo bonna awangayo saddaaka n'atukuza abaana be tugenda batukula n'omusaayi gw'Yesu gubanunuleyo ewaabwe tubambula emizimu egyo gyonna ebirooto by'obalootako oloota omwana waabuze ayinza okufa. Tubasabira abagenda ku masomero abagenda mu zibbaasa abali mu bisulo tubanyike musaayi gwa Yesu eri bametroni tubanyike musaayi gwa Yesu oloota abuze. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebirooto byonna by'oloota ku mwana wo oloota musege Mukama yeebazibwe. Omulootako emisota. Amiina. Kitegeeza sobola okufuna ebirwadde ebizibu sobola omisota egyo nga gya kika naabula nayayuka n'agenda mwenge n'agenda mujaga. Tugenda kubibasabira tubibambule tukowole Katonda omwoyo omutukuvu balatolosa abasomose gye bawambibwa bonna mukwano. Omusaayi gwa Yesu Zakariya 9:11 tinagamba Yesu tinayigwe ku lw'omusaayi gw'endagaano nzijjamu abasibe mu bunnya obukale omutali mazzi abali mu malwaliro abalina kansa abaana abalwadde ba sikoserozi abaana abalwadde ba siriimu abaana abalwadde abamu endwadde tezitegereka bakolola abamu n'abasawo abalwadde tebabitegeera. Tubasabire Katonda abasumulule
Mukama agenda kuyamba, Katonda agenda kusaasira. Isaya 65:23 obudde bwaffe bwebwo kyekisembayo kino 65:23 Isaya 65:23 agamba bwati agamba nti tebalikolera bwereere mirimu so tebalizaala bakulaba nnaku kubanga ly'ezzadde lyabo abaweebwa Mukama omukisa n'enda yaabo wamu nabo bw'abasiimi Mukama nawe yakuwa omukisa nawe weesabire tugenda kwesabira Mukama bw'akuwa omukisa n'abaana bo baweebwa omukisa agambe twazaala bakulaba nnaku kubula kyakulya kubula school fees kubeerawo balwadde bakola batya babonaabona gye bali Mukama tugenda kumusaba asaasire amiina asaasire Katonda ayambe tewazaala bakulaba nnaku ekyo kigambe Mukama omugambe Mukama sazaala baana bakulaba waliwo ekyandiko banja kinoonya ekigamba nti enazzadde lyaffe tuneetolola ku mmeeza z'abaana baffe abaana bo bamala okusoma abaana bo banjule abaana bo bafumbirwa abaana bo bawasa otule wali ku mmeeza ala muzadde abaana bo batikirwa amadiguli otule wali ku mmeeza oyambale ku nkofiira oyambale ku kigawuni mwana agitikuleko nti maama yiyo go wagintuma naye ate naye ng'emukolaki aba yeebaza muzadde weebale maama weebale kumpeerera ayogera we sipiiki nga otudde wali ku mmeeza weetulule ku mmeeza y'abaana bo nga banjula ate nga bafumbirwa mala okusoma banjule bawase bafumbirwe abooluganda tugenda kubanga tusaba tugendagendako nkulako eddakiika ntono nnyo abali ku Internal Life TV tovaawo naawe abali ku MCF Radio tovaawo Mukama ab'omusanga tuwumulako ate tukomewo. TV, now and forever. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwa ab'amagezi kunoonya okumanya zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu programu Emunyenye y'enkya tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okyusa obulamu ag'omu mpapula ag'omu butale embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo nange Samalilinda babiri ne Godwin Muhumuza buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya tandika olunaku lwo ne programu Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusanira bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12 programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange oyige ngate bwonyumirwa nange omuweerezawo Esther Naradda ku Eternal Life TV togisuwa Eternal Life TV, now and forever.
weewaawo kulikayo nnyo mikwano gyange mu kuwummulako kati ninnyo era nga tugenda okusaba manyi nti omaze kati okweteekateeka saala oba otaddewo kakeeka kaawo oba oli otya naye nga tugenda nakufukamira. Amina. Tugenda kubanga tuvunama maaso ga Katonda era nga tetunnaba kutandika tugenda okutandika okusaba. Naawe ng'oli ayo owulidde oli mwana oli muzadde naye ng'ogamba nange olwaleero njagala nzikirize Yesu Kristo ndokoke ayingire mu bulamu bwange, agenda okunfuula etendo, agenda okunsumulula, agenda okusumula abaana bo. Njagala okwate emufuba kyo kikulu nnyo Barumi 10:10 agamba omuntu akkiriza n'omutima gwe ate nayatula n'akamwa ke n'aweebwa obutuukirivu n'alokoka. Mukwano gwange Yesu nayingira mu bulamu bwo bw'omala okukkiriza Yesu nga yayingira gamba ndi ku mulyango gonkonkona ku mukifuba kyawo ku mutima gonkonkona nzigulirawo nyingirira buli gy'owulira akonkona ng'ekigambo kiwulira ogamba bandokoke akonkona muggulirewo. Kale kwata mufuba kyo emikono gyombi ne bw'aba mwana gamba ayi Yesu olunaku olwaleero ntegedde nti gwe Mukama era osobola okundokola, osobola okunyamba. Nzikiza n'omutima gwange okwewa obutuukirivu, njatula n'akamwa kange ndokose. Sangula amanya gange mu kitabo ekyokufa ogawandike mu kitabo eky'obulamu. Mazima onsonyiwa ebibi byange byonna n'ebyabakadde bange byenkoze ku nsi bye tukoze, onaaze n'omusaayi gwo era bw'oliba oyisa abalonde bo nange ndibeera omu ku bo. Nkusaba ompa omwoyo omutukuvu ajatule mu nda yange anjagaze by'oyagala era ankyayise by'okyawa annungamye mu makubo go kusi kuno era mukwano gwange paka ku lunaku lwateekateeka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale kuloka mukwano era ndi wala naye wano gwendi wano ku intano wano ku MCF radio nkugudde mu kifuba katikati nga n'omwoyo omutukuvu alaba nkwaniriza eno munsi y'obulokole eyamba esumula esanyusa mu linnya lyesu. Ojja kujjana ku kkanisa emutundwe era ne gy'oli eyo mukwano osofuna ekkanisa yo gy'osabira obulungi ku Sande gy'okuŋŋaanira wano tubeerawo okuva ku Mande paka olunaku olw'omukaaga ng'ojjanga okuŋŋaana oyige bingi mu linnya lya Mukama waffe. N'ebyokwokya ojja bireeta oba eyo omusumba omulungi abatagaba maze abatagaba minyona biki byonna ekkanisa ennungi bajja kubanga bijjudde omwoyo, bajja kubanga bakuyamba mu linnya lya Yesu. Kale yimusa eddoboozi twebaze Mukama kitaffe omulungi omwesigwa kabaka w'abakabaka abali Fort Portal Mukama bayimusiza eddoboozi lyabwe abali embale kabaka w'abakabaka nabo kwebali mukwano gwange bagenze mu maaso go taata abali embale abavunnamye mu maaso go Katonda w'abakatonda abali na mulondo y'ekisa n'okusaasira abali emasindi Mukama bagamba mutukuvu kabaka w'abakabaka abali emasaka bagamba munene taata teryamufaana teryamwekana Katonda w'abakatonda abali ekabali bagamba weewaawo Mukama osaanidde kabaka w'abakabaka abali emubende bagamba Yesu ye gwe wekka kabaka w'abakabaka teri mulala mukwano gwaffe Yesu taata abali mamatoka gaabwe Katonda w'abakatonda ti ye gwe wekka Mukama ye gwe wekka Yesu teri akufaanana Mukama gwe Katonda atwagala gwe Katonda akyusa taata gwe Katonda atumira ekigambo ky'Omukama tukwebaza olw'obulamu bwaffe abali online Mukama bakwebaza abali Saudi bagamba weewaawo Mukama oli mutukuvu Katonda w'abakatonda taata abali mu Amerika Mukama bagamba Yesu oli munene oli w'amaanyi oli waggulu okusinga emizimu n'emisambwa oli Katonda alokola ali Katonda awonya kabaka w'abakabaka yonna gye bali Mukama bakama taata Yesu batenda gwe Mukama basinza gwe Mukama tiye gwe Mukama w'abaami Katonda w'abakatonda ye gwe kabaka w'abakabaka ye gwe munonozi asinga abanozi Mukama w'abakama taata mukwano gwange gwe yatugula n'omusaayi gwo kabaka w'abakabaka teri n'omu akufaanana ku nsi ne mu ggulu taata ne Dawudi agamba sirina mulala ku nsi ate sirina mulala mu ggulu Katonda nge gwe wekka gwe tulina Mukama ku nsi okutuyamba okutulokola kabaka w'abakabaka ku lw'abaana baffe Mukama ku lw'abazadde Katonda w'abakatonda ku lw'amasomero Mukama w'abakama taata weebale Yesu weebale Mukama ebale omulungi omwesigwa kabaka w'abakabaka ku lw'abaana bange Mukama nkwebaza ku lw'abaana baabwe taata weebale abange mwebaze Mukama mukyala gwe mwami gwe weebaze Katonda w'abakatonda yakuwa abaana weewaawo school fees tezinnalabika bw'ayogera mu Isaaya 5:13 tigone yanayigiriza abaana baffe emirembe gyabwe gibe mingi agenda kubayigiriza agenda baweerera agenda kubawa emirembe emirungi mukwano mugulumize Yesu omwebaze ku lw'abaana abo wankubadde tebannakyuka tebannatera Katonda agenda obbatereza mwebaze
webaze ye katonda agenda bakyusa ye katonda agenda bawonya abanga ali mu ddwaliro n'abaana boli kaledi yawo mwebaze olina omwana waawo abali emulaga abali ensambi abali ekibuli webaze kabaka w'abakabaka abali emasaka malwaliro yonna munnanga abali entebe webaze mukama katonda w'abakatonda abali malwaliro abagenda okuzaala abanga alina olubuto webaze mukama kwata ku lubuto olwo ng'oli mulimu omwana mulimu abalongo mulimu omwana lukwateko mwebaze mukama omugulumize teri amufaanana taata wankubadde mukwano gwange sitandi agolokosa olina ebirooto ku mwana we yali mu lubuto kyawandikibwa kuva 23 26 titeri ekinaava mu lubuto yadde ekigumba abange mwebaze terugenda kuvaamu mwebaze agenda kulunyweza mwebaze agenda kuzaza agamba Isaya 6:6 tindituusa okuzaaza ne tizaaza abo abaana katonda abalinako pulaani omwana w'omukama mulinako ebirowoozo ebirungi yamumanya nga tannamuteeka mu lubuto lwo abaana baabo bw'okuŋŋanyiza mu ddiiro abange bw'osobola ogenda kukwatako bw'osobola okugyayo bajjeyo obudde bwaffe bubuno bukedde bajja kuddayo beebake abange bakwateko ali awo okumpi abali mu mawanga ng'olina omwana wayo mukwateko ne bw'abanga yeebase mukwateko abange omukono gw'osobola oguyimusa waggulu oli omulwadde nga tomugolokose wafunyemu ku tulo nga mwana wo mukwateko omulenzi oyo yalwadde omuwala oyo yalwadde katonda agenda asobola okumusumulula asobola okumulokola Yesu nga bwe yatambulanga n'asinkana omusajja ng'omwana we alwadde abange mukwano gwange mukwateko kabirira katonda ku lw'abaana bo mukama gwange yimusa eddoboozi lyo omwebaze mukwano gwaffe Yesu abali mu masomero tukwebaza ku lw'abasomesa ku lw'abadayirekita ku lw'ababasa tukwebaza kabaka w'abakabaka tukwebaza katonda w'eggulu n'ensi mukwano gwange ku lw'ebyo byonna kabaka w'abakabaka by'okoze bw'oweeredde taata bw'owadde obulamu mukama tukwebaza ku lw'abo bw'ojjanjaba kabaka w'abakabaka tukwebaza ku lw'abo bw'owadde sukulu fiizi mukama weebale ku lw'abazadde taata b'okozesezza kubanga ye gwe abasomesezza tezibadde sente zaffe yadde amagezi gaffe tebubadde bugagga bwaffe nakumanya kwaffe katonda w'abakatonda ye gwe otuwadde mukama abange mugambe ye gwe katonda asobozesezza taata yegwe katonda wange taata abange mwebaze mukama webaze kabaka w'abakabaka webale mukama w'abakama taata byonna obugabirizi bwonna mukama ku lw'abaana tukwebaza bojjanjabye mukama webale nnyo katonda w'abakatonda taata kyetuvudde tujja mu maaso go mukama nga bweyogedde mu kigambo kyo mukama mukungubaga essula 2:19 tisisimuka ebisisimuka obisookera taata tugolokose kabaka w'abakabaka okufuka emitima gyaffe ng'amazinga bw'ogambye ku lw'obulamu bw'abaana baffe abali ku sitwiti taata abaana betuzaala mukama abali mu mbuto kabaka w'abakabaka abali mu maka taata abamu n'abazadde batamiivu abamu n'abazadde benzi abamu n'abazadde kabaka w'abakabaka taata balogo mukama basamize kabaka w'abakabaka tebalina kye bamanyi mukama naye ogamba mu kigambo ky'omukama nga bw'oyogedde mukama Zabbuli 127 olunywa olw'okutaano olw'okusatu nti abaana bw'ebusika abo birabo mukama obatuwanga birabo taata abamu tubatulugunyiza mukama bali kuba senga taata bali kuba maama bali kuba anko mukama bali kuba ajja baabwe baana bakakitaabwe mukama batulugunyizibwa kabaka w'abakabaka abamu basuze tebebisse bunnyabo bwasuze tebulidde kabaka w'abakabaka bwatuze bukubi bw'engolo mukama taata katonda ng'obumba buyira amazzi ne babusibireyo mu biyumba kabaka w'abakabaka eyo gye tutali mukama naye katonda waffe olabayo mukama osobola okutaasa mukama osobola okulokola kabaka w'abakabaka era nga bweyogedde mu kigambo kyo katonda wange taata Yesu yubu kabaka w'abakabaka taata n'atukuzanga abaana be mukama n'abaweerangayo saddaaka kubanga balinga mu binyumu balinga mu butamiivu taata n'abafa abamu katonda w'abakatonda nabo omuzadde obwafuka omutima gwe mukama tamanyi gye bali mukama abamu tamanyi gye basuze mukama abamu bagenda ku masomero taata be batigulula abalala be bawa abalala emize emibi mukama babyuka ebikomera by'amasomero mukama bebagenda ne buwalagi mu nsawo ne mu migugu ayi katonda w'abakatonda ne batamireyo ne bavuma abasomesa mukama buli mwana n'agenda mu ssomero buli ttaamu mukama omuzadde asomeddwa mukama tutuno tujja mu maaso ga kabaka w'abakabaka abalaba amala okusoma emirimu tewali taata mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana katonda omulamu katonda ow'ekisa taata nga tukukaabirira bayibuli etugambye Rakeeri n'akaabirira katonda n'afuka amaziga mukama kabaka w'abakabaka n'akaaba amaziga mangi nnyo mukama ku lw'abaana bafa mukama abambafa kabaka w'abakabaka abambalina n'endwadde za sukaali mukama balina kansa kabaka w'abakabaka balina mukama w'abakama tata sikoseero abamu n'emisaayi gibawedde mu mukama abamu amagulu tegakyatambula abamu bagamba kubalongoosa abamu bali bagamba kubajja mu maaso kansa kabaka w'abakabaka ow'amaaso ekansa ow'omusaayi mukama kansa w'omagumba katonda w'abakatonda naye nga tujja mu maaso go mukama nga twenenya mukama nga bweyogedde yubu yatukuza tata saasira ku lw'abaana
abana baffe mukama tukwegayiridde katonda w'abakatonda byonna bye bakola bye bateetutamanyi saasira mukama obumu buto kabaka w'abakabaka bwegatta ne bwana bunnaabwe mukama bwatuleetako okuvumaganyisibwa ng'abaana baffe ng'abazadde mukama taata ne babeera ng'abali Koli Jackson naffe ne tubeera Koli Jackson ng'abazadde tyobwana bamwe boonona abaana baffe naye nga bayambala emyejo okwaka taata tusaasire tukwegayiridde obwenzi obutamiivu okuvuma mukama amalere ly'abaana be batawulya taata balina emputu mukama endala za kika babuzaliranwa saidi ya mama ne taata mukama saasira kabaka w'abakabaka tukuza abaana abazadde basobeddwa mukama taata naaza abamu batambula ne bagenda ne batadda myaka 6 myaka 10 abaana ne babula kabaka w'abakabaka batambula butambuzi mukama ne balonda sikulapu ne begatta ku gurupu mukama ne bagenda mu bidongo taata ne bagenda mu gafirimu nata tukwegayidde kabaka w'abakabaka ne bafuna emize emibi abala bagala kuba bazadde bagala kutta abantu naye tukwegayidde katonda w'abakatonda saasira ebika bye bavaamu tusaasire gye tuwabazaala ebukojja ne taata mukama tukwegayidde tusonyiwe nga bwe kyewandikiddwa mu kyamateeka essula y'e18 olunywa lw'10 taata tewalabika ng'ayisa mwera we bamutabani we muliro abamutu abatwala ne masabo abamupepe nyini tuwagenda bajjajja baffe gye bagenda ebirondoola abaana mukama emyojo na taata ejabbamu eyana taata tukwegayiridde tusaasire sonyiwa mukama byetweraguza byonna byetwawaayo taata amagezi gye twagatwala gye twalawula ebifaananyi ebyabwe mukama tukwegadde tusonyiwe mukama naaza abaana mukama tukuza kabaka w'abakabaka twenenyanga abazadde twenenya ku lw'abazadde abamu amakamatabufu tebategeragana taata ne maama mukama abaana emirembe ne gibajjagwako daba abamu balina ennaku tabanafuna na byetaago abazadde batabuse waliwo okulwanagana katonda w'abakatonda saasira mukama babalese mayumba naye tulabye agali mukama nakaba misima agalinga ennaku emutataata waliyo omukazi aliyo nga neredio tagiwulira nga ne ku intano taliko kabaka w'abakabaka ennaku emutakulu abaana be taata n'ekyokulya takirina ayagala kwetta ayagala genda migga ayagala kwesuula mu nyanja n'abaana be mukama olw'embeera taata ye katonda ataasa golokoka manderebo ku lw'abaana abo yesu taata tukwegayidde katonda w'abakatonda ku lw'amaka go ku lw'omukyalo oyo taata eyataasa agali mukama eyataasa isima taata omukazi yalekeddwa mu nyumba taata n'abaana be taata tukwegayidde tusaasire tebakukabirira mukama taata saasira yamba abaana katonda w'abakatonda yamba omukazi oyo yamba omusajja oyo kabaka w'abakabaka n'ekyokulisa abaana takiraba taata abamu balekawo abaana taata bagenda mawanga okola tebamanyi biri ku baana baabwe abamu babitegera ennaku ebatta tebali katonda aswasa oli katonda asumulula oli katonda awonya taata nga bwogambye n'ababambirwa ensonga baliteebwa omunyago gwanyagibwa bwamanyi goligibwayo taba yagenda okukola obuddu mukama aweerera abaana alabirire taata abaana nga babamusulira naye raba babereyeyo mukama mukama yamba taata lera omwoyo wa mukama kwekula gye babonyabonyezebwa taata ojjudde ekisa n'okusasira mukama lokola kabaka w'abakabaka ssebo yamba abaana abo mukama w'abakama taata yamba omwana eyayi katonda w'eggulu n'ensi mukama daba taata tebagenda kufuuka saddaaka yesu wafuuka saddaaka taata waliwo ababatwala masabo mukama kabaka w'abakabaka abanoonya obugagga ababakwekayo mayumba ne babasalako emitwe naye taasa omusego manderebo masakata ya manderebo labayamama rabababa yanderebo laba omwana oyo taata katonda wange lokola abali kwokesigani taata abali mu embuto makama taata katonda wange yamba abaana abo yamba abaana baffe yamba manderebo labayamama bebaloga taata bebajjako embiri mukama bebabaka ebitabo taata amagezi gabwe ne gagenda mukama bw'otyo bogambye Rakeri mukama yesu taata mukwano gwange n'omugamba zibikiriza ekiwundu kye bagenda kudda mu nsalo zaabwe naffe tubadde n'ebiwundu ku mitima tubadde n'ennaku naye kati tutegedde taata tusonyiye mukama abaloga tusonyiye abatugoba mu maka abatuloga tusonyiye taata abaloga abaana mukama tubasonyiye katonda w'abakatonda bebajjako enviri taata bebatwala ebifaananyi baabe masabo taata ne babawongerya emizimu n'emisamba bebatwala katonda w'abakatonda mbusamize ne babawonga taata gegalwadde manderebo yesu kabaka w'abakabaka desukulupiza ezabula mukama emyejo obutasoma mu kika gye bava ebukojjayo
naye katonda waba katonda nga mama teyasoma tata tebasoma n'abaana batawaana bafuna embito nga tebaneetuuka bali eyo balepingibwa mukama babagwako ne mama bamulepinga nabo oyo manderebo mukama taasa ayi katonda wange yesu yamba abali mu byalo yamba abali mu kibuga yamba abali mu amerika yamba abali e londoni yamba abali e take yamba abali e uk mukama yamba abali e south africa mukama basisinkane taata endagano zonna ze babawunga mwayikabaka wabakabaka ezagira ko mweyo gwabba mweyana mukama emyeyo gy'okunywa enjagano omwenga katonda wabakatonda agalwadde gonna obutasoma mukama amagazi ne gabula katonda wabakatonda olwaliro kabaka wabakabaka saasira abazadde banderebo saasira yamanya ati aweredde omwana we taata akiwedde mukama n'asanyuka anaatuula ku mmeeza taata eya diguli ey'obufumbo yekwanjula naye kabaka wabakabaka byagaana alina ennaku tukukabira taasa tukukabira sumula mukama nga bogambya abawambi w'ensonga baliteebwa omunyago gwanyagibwa abamanyi guligibwayo n'ogamba weewaawo mukama n'ogamba bagenda kuteebwa n'omunyago gugibwayo bana sitaani yabanyaga ne bagenda eyo mu bidongo ne bagenda mu bwezi ne bagenda mu mwenge emizimu gy'ebika gy'abawamba ne bw'oyogera nga tebategera taata gy'abaleetamu obujeemu abaana batawulira abandi badde abaweereza w'abakulembeze abasumba abo bannabbi bo bali eyo katonda wabakatonda mulinnya leesa omwana wa katonda omulamu olwaliro taata tubatagula mu ndagano zonna ez'emizimu n'emisambwa egy'ebikayi katonda wabakatonda endagano zenna z'amalogo abamu balika gasota batambulirwako ente batambulirako abasajja abamu taata balootaga kawuula naye ng'abaana bato ne bakula nga batulugunyizibwa taata ne bayonoonekayi taata abande bambala omweyo gw'okwaka taata ne bakula nga beegatta ne banna bannaabwe naye nga kawuula g'abambaza okwaka olwaliro katonda nge tusaasire obusamizi obwasamirwa ayi kabaka wabakabaka okuva emyeyo gyo yesu egyegatta nabo mukama taata ne bukaaba ne bwonooneka taata ne bwenda mukama taata ne bwakayi katonda wabakatonda taata ne bubeerako rejection ku baana babaneyiba naye olwaliro osumulula obajja mu buwambo obw'omukama obajja yayi katonda wabakatonda nkwegayiridde mulinnya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu kulwa omusaayi gw'endagaano yo katonda wabakatonda mulinnya Yesu omwana katonda omulamu ng'oyita gubanaaze ng'oyita kubatukuze gubajjamu emyoyo gy'obwenzi gubajjamu etaata agalwadde agayingira taata agalwadde g'emitima agalwadde mukama ku maaso aba mu maaso taata aba mu mbuto kabaka wabakabaka benyoola mukama balina ne alusa z'abaana abato olw'okuba olumu ekyokulya kibula agamugoyo g'emagombe naye olwaliro endagaano ez'omusaayi gwa Yesu guyingira mu mbuto zaabwe guyingira mu maaso guyingira mu mihiro taata emitima gyabwe mukama ati katonda wabakatonda gunaza embuto gunaza ebitundu byabwe bw'ekyama gunaza ebikono gyabwe olwaliro abamu n'emikono gyalwala abamu bagongobala ez'endaga tusazaamu n'esaddaka endagaano y'omusaayi gwo mulinnya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu olwaliro bazifulumabo tuzibajjamu musaayi gwesu gubajjayo tuyita abamalayika bakatonda bayibuli etugamba jamii egiweza gye tuli abagenda okusikira obwakabaka bakatonda beba bagenda okusikira obwakabaka babayigayo olwaliro gye babateeka babayigayoyo mukama agazimwe gabakwata agagasambwa mizimu gy'ebika ngibambula wali na museego omwena gw'endiga Yesu egyo gy'abawamba endagaano ezo nzikutula ku mwana oyo yagongobala abaddeko mukama agagoyo mukama taata ag'ensimbu olwaliro mu linnya erya Yesu ngalumbagana n'omuseego Yesu kimwambula muzimu gwa nsimbu ogwo gumukuba abamwalika ekitambo yali tagwa kimusuula kimwambula n'omuseego omwena gw'endiga Yesu kimuta olwaliro ayo simbuka masakataya ekyo kyamugongobaza ogwo omusambu ogumutambulirako n'agenda ng'abula n'agenda mu nsiko n'agenda mabaala n'atambulatambula nga nejagatamanyiyo negumugata ku gurupu omusambu ogwo ogw'ekika enya ayo simbula ngunywesa omuseego omwana gw'endiga Yesu guta omwana oyo imuta agagalwadde akansa ayo simbuka tagenda kufa aliko omwoyo gwa kufa enya ngukutula abali mu ddwaliro ayo simbuka nzimu gwa kufa bagenda kufa byamulemesa okusoma kwe bwe kutuuka n'alwala emizimu gyewaabwe ugimwambula enya ayo simbuka njo ky'omuliro gwa katonda gimuta olwaliro mulinnya Yesu omwana katonda omulamu egyebukojja ejabatasoma sadia mama ne tata aya simbula bujo ky'omuliro byakika agagasota buliro aya bugatematema ocha ayo simbuka omuzimu gw'abamweyala ogwo gwomunywesa enjaga ogwo musibya bibiri abange tawulira ayagala kutwala mu kkomera enya
ayo zemandwa amawena ayo simbuka uzocha ayo ogwa musambo gumutambu yako ogwa pamweyana kumwambula ayo kumweza gumutambuza bwerere ayo kutakunachirija puta omwana yo saluwa puta jeni puta nakandi bamwita maraya mwana muto bagamba maraya yo mukazi oyo maraya omusajja enya simbuka byebamwogerako erya dogo ayo simbula nebamuloga bamujjako embiri gye bazitwala eyamagombe alimu omutwe alwala puliro enya amagazi gabagabba erya dogo ndiwako omuliro gye batwala ebitabo bye tumayo omuliro ayo simbuka bizimu ejo bimwambala batabuka enya banagweddalu yagweddalu bakyategerekeka aliko emizimu bujo kyomuliro bizimu gyakika baya simbula byamugongobaza bukyata azalibwa yagana okutambula gw'omuzimu gwakadduwa nnema bayo simbuka mwana oyo onkugoba mwana oyo bayo mu bwongo bwe bwamugongobaza obwongo omubiri amagulu bufuluma bayo simbuka byegwava bufuluma mwana oyo masakataya manderebula bayamama tugokyomulyo gwa katonda gufuluma kumwambula n'omusayi gwesu ateebwa mukama agambye bawambula olw'ensonga baliteebwa bateebwa bavaayo eyo mu nnyanja byebabateeka bajenti enya ayo simbuka tagenda kuweereza sitaani avayo olwalero ejo emisambwa gimuta ejo mu nnyanja binywesa omusayi gwa yesu bikuta mwana gwe bita omukazi oyo bita abaana be bita sukulu fiizi bizisesema bizimu gyakika byakwata oyo omufu atambula ku mwana oyo mwokya omuliro faya mufu gwe baya ku mwana oyo baya ku baana abo bayo bita abaana be ayo simbuka bavuga gitagasa gyakwata emirimu gy'abaana bo mwana go wesabire yita katonda yesemayiri nakaba mugambe manderebo sigenda kubeera bwenti mukama asasira akusasire akusomulule akujjayo gye wasibirwa ayogedde mu kigambo kye mukama ndiyomba noyayomba naawe ndirokola abaana bo mukama yomba n'abayomba naffe lwaki bazaala abaana abo lwaki ali bwato lwaki basoma nnyo bayomba naye mukama abalogo bajja be mukama yomba nabo mukama goloka katonda waba katonda lokola abaana be mikono gy'ababi mikono gy'emizimu mikono gy'abalogo bamalayika bamugjayo gye bamuteeka olwaleero avaayo omwoyo gwe guvaayo mizimu gikuta ebyo ebirwadde emisambwa aya simbuka ku mwana wo mulinyeresa omwana katonda omulamu gitasukulubiza abaana bo bagenda kusoma abaana bagenda kufuna emirimu emirungi egyo emizimu gyekika kyewaabwe egyo abatakola bujo kyomuliro bugizikiriza bagenda kufumbirwa gyabatafumbirwa bibata bita mukama mugambe ensasira oteme kubo watali kubo akuyamba mama wange eddogo lye bakuteekako bakukyawe n'abaana bo olwaliro ndikwambula enya mukama ayogera mu kigambo kye mala kyesula nnyo olunywa lw'omukaaga tindikyusa emitima gy'abazadde gy'abakitaabwe eri abaana abo abaana babalekebwawo eri eddogo libata lyokya omuliro gwa katonda ddogo ly'omukazi oyo liwako omuliro aya tulyokya mukama abanunula n'omusayi gw'olwalero akyusa omutima gwa taata waabwe agukyusa gye eri abaana baabwe eri abaana be abanoonya mulinyeresa omwana katonda omulamu mukama basisinkane taata kabaka wabakabaka abo bwe busika bwe mukama taata mukwano gwange olina byewabateekamu ebirabo byabwe ebyazikibwa abamu mukama balina kubeera basajja b'amaanyi olwalero katonda wabakatonda bye balina okukozesa abakulembeze mukama abalina okubeera badokita abalina okubeera bateesa mulinyeresa omwana katonda omulamu abagenda okubeera ba mp benca bapulezidenti emizimu egyabawamba gyebata gyebasesema tujokyombye gwa katonda egitambula egiwamba abaana egyokubyalo faya tujokya egyo masomero saddaka zebawayo eri amasomero tuzazamu n'omusayi gwesu egyo gikanywa musayi gikokya amasomero ayo tujokya manderebo masakate manderebo n'abayama abatambulira ku boda mu matakisi muzibasi mizimu gyakisideti baya simbuka manderebo aba bakuuma bametroni tubanyika musego omwana gw'endiga yesu omwoyo wa mukama yegwaba ofukira mu botata yagoba balungamya kabaka wabakabaka mumagazi okumanya okutegeera bajjebwa emitima egyettima egitulugunya abaana abamu baliko li Jacksoni ne bakyayiwa abasomesa ne bakyayibwa mukama baana bannaabwe ekyo kikwambula omwana wo kimwambula ayo simbuka ogwa musoto ogumutambulirako nagenda ku ssomero nafuna ebibambulira
aya simbuka kyekisota kita omulamu bw'omwana wo agenda kusoma mukama taata yamba bawa amagezi teme kuba watali kubo bagabire nga bw'ogamba kwona obayigiriza abeetaga sukulu fiizi abeetaga ebintu byonna requirement taata leeta mukama taata gabirira yesu wape yamba mukama basisinkane lokola abalwadde wunyatambula malwaliro nga bwewatambulanga bakomeko taata baddiza obulamu bakuweereze bwe busika abo be bagenda okuyimirira enkya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata basisinkane mukwano gwange abali mu nnaku bawa emirembe abasukundibwa taata lokola bateeke ku bantu abalina emitima emirungi mu linnya lya Yesu omwana kati bakwekuleyo abeyo n'abatulugunyizibwa eyo omwoyo wa Mukama basinkanye abaana bamalayika bagenda balokolayo babayambe taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale nnyo Mukama tubanyika museso saza mbakafaya zonna mizimu gyonna nabuzana tujjo kyomde gwa Katonda ejirumba Mukama kufa magomba accident mu linnya lya Yesu yepenya tugo kyomde tugutwala mu nyobutakoma n'emizimu gyago gyonna omusayi gwesu kubira kabino ku bulamu bwo ku family zaffe ku byaffe byonna taata ne kubaweereza bonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu weebale nnyo Mukama weebale Yesu tusabe nga tuyita mu linnya lyo amina amina mukwano gwange tovaawo ogenda kubanga oweerayo abaana bo saddaaka ye tetujja kusaba tukirekaawo yonna gy'olina gwe kyolaba kyokyo ekijja mu baana bo okubasigira obulamu obulungi amina basome bulungi n'obulamu obulungi kale ogenda kwata epeniyo oba simu yo ennamba z'essimu zizino kwogenda okuteeka ebiweebwayo mu ebyekumi esigo za TV ne rediyo ne saddaaka y'abaana abagiwulira nga tewagiwaayo tonnabaweerayo kale 0772 eya MTN endala 07870613 endala ya MTN 0784745552 ereza amanya aga mobile money Patrick Situ osobola n'okozesa merchant code onyige *165 oteekeo star oteekeo 3 oteekeo hash oyingizeemu ennamba zino 3M5 eyo ya MTN ng'ogenze ku MTN ate eya Airtel osobola okukozesa *185 oteekeo star oteekeo 5 oteekeo star M0 hash mu luzungu oziraba okasita oyingizeemu ennamba eno M00 M233 amanya Patrick Situ aga mobile money omanya kulaba nti gazze ogobera endagiriro osobola n'okozesa Western Union Money Express Sendwave abooluganda Mukama abawenye omusanga muwaayo Mukama abajjukire n'abaana bammwe Mukama abawa omukisa mbadde Betty Nankumba Kamya n'abaana ba Mukama badde baweereza Selectaloni producer n'abali mu control room okutuusaako byonna ebigenda mu maaso ku TV Mukama abawenye omukisa mubeere bulungi leero tewali kusaba wano waliwo kubuulira njiri tutandika nkya ku Mande paka lwa mukaaga mubeere bulungi. Eternal Life TV, now and forever.